Alright, oli kuva Strange 256 sebo banyabo atulaba josinzira okubanga otuwachinga kola kintu kimu tekako share. For those of you who love to advertise with us, please kuba akanamba ako ate business yo tujikuba abantu mu maaso. Basebo ne banyabo. Oluvannyuma lw'abana Uganda abali wano mu Uganda kossa n'abali ebweru wa Uganda okwekubira omulanga eri international community okuyingira mu nsonga z'eggwanga Uganda. Kyaddaaki kirabika ensi ezimu ziwulidde. According to the news I'm getting, ladies and gentlemen, eggwanga lya America lyatuuse ku nzikiriza obutaddamu kuwa gavumenti ya Museveni buyambi olw'ensonga y'ebyo ebijja bitambula. Remember Bobi Wine yava n'ategeeza eggwanga n'agamba nti tewali muntu ayagala America kujja tujjirako Museveni. Wabula kyasaba America obutaddamu kuwa Museveni buyambi because ulwemu obuyambi obwo bwakozesa okwopressinga banna Uganda era yalinganga abasaba temuddamu supportinga musajja ono support yo gyakozesa agikozesa okutulugunya banna Uganda wabula obutaba making their lives better. So now kugetufuna agava gagambibwa kigambibwa mbu obuyambi obuweebwa Uganda ensi ya America buli likely okubanga busalibwako. This is one of another tactics you can fight a dictator. Dictator surviving an ascend okwewangamya mu ntebe. Now osobola okumulwana singa okatinga singa oteme miwatwa mwayita ofuna sente. Mujjukire mabega kawo Museveni yavayo n'agamba ensonga lwaki Bobi Wine saagaladdemu kuyimba because agendeeyo n'alemesa Uganda okufuna obuyambi lwaki ajja n'afuna sente za wana Uganda. Now kirabika te Bobi Wine yali tali ready ku stoppinga aza atambula amawanga ag'enjawulo amitinga ebikonge ebyenjawulo era nga yeetegekera akaseera nga kano. Gwe ssebo bannyabo atuwachinga from wherever you watching us, njagala olabe bino ate owulire obukakafu bungi nnyo ku nsonga eno abakenkufu nga bagigayagayamu. Tukomewo tovaawo. Waliwo abakulu mu State Department ya Foreign Relations mu America Cory Booker n'abalala abavuddeyo ne bagamba twagala mwami Museveni twagala balekerawo okusupportinga Uganda militarily. Naye mu kiwandiiko ekyo nabadde njogirako nemukenkufomu nemugamba naye lwaki bagamba Uganda has been a long-standing partner, security partner of the US. Long-standing partner kitegeeza for 40 years Uganda ne US babadde ba partners. Uganda wa Museveni ne US babadde ba partners for over 40 years. Now the problem, Trump's policy yegamba bweti ntinze sigenda involving myself with democratic bishi for as long as American interests tozi tamparinze with katana kamale. Okay, kale. American foreign policy is anchored on non-interference policy, non-interventionism. Yeah, checho. Yeah, exactly. acha meddlinga into politics wense ndala ba promote democratic credentials agambe katali atayagala yeah. Tacha ayagala bya demokrasia webale nnyo. Kakati Trump yajja kugamba nti wait a minute, interests zange mu Congo ziri ki nti njagala bya mutaka nti okay bani abali aba bayinza okuteekawo embeera nti Kagame Museveni nani basindikire baruwa bagambe gye tuyita memo ogambe Museveni singa agezwa n'atulemesa okujjayo eby'omutaka bya Congo ogambe ne Kagame oyo gavumenti zaabwe zijja kugwa mu lunaku lumu. Kati point yangenze weri Kagame wagwa ne Museveni wagwa olowooza bagenda kutunuulira Machado? Nedda. Kagame wagwa ne Museveni wagwa because America eri non-interventionist. Ekwata omuntu abadde mu system eyo yennyini nga bacontrollinga amagye nga bacontrollinga buli kimu ne bamuzaawo na continuing ne interests ze baagala nga kye bakoze Venezuela. Point yange eri weti katono nnyo kamalize ne kano. Point yange eri weti nti we muba temubuildings leverage na mbeera gye mutaddewo emala okitegere. All of a sudden bakwata muntu ali mu government ya Museveni gwe bazaawo Egypt we kyali we bamala okusuula mu Baraka ne bateekawo akalulu Muslim Brotherhood ne kawangula omusajja bali bamuyita Muhammad Morsi. Muhammad Morsi n'akola radical changes. America kino biki ngawe mulaba Traore byakola
Israel negamba America guys ono guy tetugenda kukolagana naye agende Mosi yakaba katono nnyo buze kibuzo kyangu ogenda kumala kino kikuyambe to drive your debate kuba manyi gy'okimalira ng'olaba waliwo chance America kuba Museveni ate nereka mutabani we nereka ate mutabani we okay ekyo kibuzo hairake ya maji ate uliriza no ulira Maduro ayina mutabani we tebamutaddeko we bakuba Museveni ne family ye yonna bagisiguukulula naye muri munda maje gwe gendo tunulire hairake ani addakaawo Murakubaye mutunulira amaje mulaba Museveni na Muhoozi yekka mutunulira abalala abali before for example bako CDF odda kwani Commander Land Force continue nyo puliriza Commander uliriza Commander Land Forces ya anti ulira General Zoganya abogamba Mugisha muntu taliyo ate Mugisha yogamba maji Mugisha muntu taina command point ya genze libwete mpozi ngogamba ba General Zoganya katono nyo kamaliza kano point okuja jali n'omusa maje ne Fazilo jeregamu ba General Zoganya ba Sauda madada katono Fazili akantu kana akatwale Fazili abafunye omukisa ne tumitinga ko ku president akikugamba direct nti I'm in communication with different stakeholders era ekintu ekyo yakisaminze apu ng'akugamba tugenda take out transition council era we are meeting different leaders era we yabadde gomba yakizzeemu ngenda nsisinkana abakulembeze ab'enjawulo kitegeeza ki Fazili nekyobadde oyogera genda maaso tegeza sekiri kyennaga nga tonnaddamu in Africa njagala okisaminge bulungi Rossi Campeo in Africa katono okamaliriza akabuuzo ako naye nnyinza okwokya kuba bino ebintu tubibaddemu ne tugamba tujja kulaba boolala otunu bano bakalicho leader olwoti mulembe bwa Museveni nga abasajja bano yabalabirira naye mmwe mundeke nnyinza okwokya ndabira kanchoye kyagala kujja Emisiri Mosi bamujjako ne bakwata muli munda mu system mwennyini ne baleeta omusajja gwe bayita Fatal Sisi kati yaliko tebaleeta mutabani wa Mosi wa Hosni Mubaraka bali abo nabo bateeka mu komera ne bamutano mutta kakati we baba bakujjako Museveni we baba mujjako bamutwala ne family ye oba ne banyonya abo bajjeno birungi oba batomu magambo baani abo bemulaba abama gwe woba otunuulira hayira keggwe tunula totunulira Museveni na Muhoozi tunulira bakomanda bajjeno ddamulira bonna bakyali ba Muhoozi ye yabawa ebifo obuzibu bonna Africa weerabidde nti Museveni atakuwa muyinza ulira kino anti kyenkugamba ulirizayo kano Libya Gaddafi yayina obuyinza era yekanga yabuyina bano bonna bakalifa Haftar nga just bagamba yessa bakubagundu that's why it is a disaster anti uliriza katono lwakuba point yange tukkiriziganya naye point yange togifuna the point gyengamba eri bweti nti we bajjawo Muhoozi bakitegeere ne wajjawo ne Museveni obuyinza baba babujjeewo obuyinza bushiftinga very quickly ne buva mu abo nga we walabye ekyabadde Venezuela Maduro olwamusjeewo ne mukyala we obuyinza bwa shiftinze quickly ne bugenda ku mukyala kakyaliko abadde vice we Dulce quickly kakati America already baya ku CIA egolooza ki embassy ekiri awo ensambi agolooza kikola mulimu ki it is collecting intelligence it is an intelligence post listening post eya CIA na buli kimu government ya Uganda America egenda okugisuula nga yagisensera dda munda nga naali mu kusiimula mu kisenge kya President Museveni nga naye baamuwadde ensimbi buli omu baba baamuyitaayitamu dda kamaleyo anti nkuwa example kati eziri ewaka point endala yiina esembayo Mobutu yasuula Lumumba nga CIA emukozesezza Mobutu yali w'amagye yali mu system muli munda neera aba opposition abalala baaliyo Congo
Zimbabwe nayo bwe kyali Nelson musajja waffe Chamisa yaliwo ng'alwanya omusajja ebintu biganye Morgan Shangarai yajja ne bigaana n'afa Nelson Chamisa najja ne bigaana n'afa ekintu olwatuuka sorry ngambye Shangarai yafa ekintu olwatuuka okugwa owulira tebakikwasa Chamisa bakikwasa munanga gwali mu system munda kati mulabe ebintu mutye banna ebintu sinabo kiri swale kyogambye president kyali mu kuba kye kino kye nabagamba bano let me add on that kino swale kamaliza ne kale swale kagambye president agenda kukola cabinet agenda kwerayiza agogema zima ekyo nakibagamba naye ne mugano kikkiriza anyway ne yazanye in Africa njagala okitegeere kino bwe yabbira akalulu okwerayiza kwe kuyinza omulema ebyaddala bwe babajjewo mu 7 system ya Uganda musajja Museveni gye creatingamu ayina abantu be yateeka mu before without powers ekyo kyo njagala okitegeere ngemazima era we bagezaako ne bamujjawo like in the case in Venezuela actually ffe bana Uganda twandikyagadde bwe tutyo nti just in case Alupo na taking over no Alupo we actually ebiranga transitional government nti interim government just in case we tugenda mu kalulu konna tebayina that kind of gama muno bacapturing system yonna kubanga tukimanyi bulungi nnyo what we have is the support of Ugandans nti omuntu gwe baagala oba gwe bagenda tugenda mu kalulu nga tumanyi nti tewaliwo influencer Museveni ye number 1 influencer buli kimu ekirotating about Museveni ne mutabani we without these people nga waliwo bantu balala tewaliwo muntu ali mu bitongole ebyo agenda ku bendingira down oba okukotoyinga in the puhu of Alupo never nti Alupo atakinze over nti bamukubire saluti definitely but tujja genda mu kitulabanga real civilian government era tukikole tulabenga bwe tulinga nga ulaba Kenya right now je twagala nti amazima gali nti bayina system bayina institutions zikola era nafawe tubatugenze ekyo kye twagala kyokka tudambwe tutewamaje na Adamu n'afuga tukimanyidde people abantu abakutte system batansi n'okuteekawo simanyi Museveni zimu Musevenomics kwegamba bakulaga n'economy yonna Museveni agitwala batambuza Musevenomics buli kimu kitegeera kati without Museveni and his family mwagale nnyo Museveni obo kitegeera that is the patriotism of go preaching is about to love Muzeyi not the country basoka na bantu arachampanzi people and the family definitely bagambira ekyo kiki kati kiri kye nakugambye kya abasajja bano tebalina kyamanyi nnyo kibalina mu Uganda gwe n'ogamba buno nti Kongo omusajja abazungu oba abayisirayiri be bali emabega wa Kagame ne M23 American companies era bebadde bamuyamba okubeera nga badestabilizinga Kongo kubanga Kinshasa government yakwata buli contracts zonna abachina bebaziyina kibadde yali omusajja kye yakola n'agamba yes now we have entered Congo kubanga omuchina abadde atute buli kimu government ye Congo busibu bwe yakola kwe kubeera nga esadlininga USA nga contracts zonna eziwa Chinese government eza mines era abasajja bali kibalina America tasobola kutuna butunuzi kwe kuyita mu Kagame tuloza Kagame ne M23 they are just alone never guloza lwaki ayogera n'akajjala even he confessed himself ku gundi ku lumu n'agamba nti lwaki munenya Rwanda it is just a transit mugende ebyobugaga gye bituukire gundi Belgium Israel Tel Aviv yayogana cities mugende ne Qatar mulyoke mutuuke mu America that's what he said openly that is Kagame so these people bamanyi kye bakola siyafe twakataga civilian kati ffe ekyaffe batulowoozako na second they can deal with Rwanda kubanga Rwanda eri kumpi ne Eastern Congo they so close ate n'abantu abaliyo abanyarwanda nga bafanagana n'abe Rwanda Goma like kibangwira ne Burundi ni Uganda tujjanga secondary
Uganda batweyamisa nga secondary just tunyonya naffe ne tunyonyayo ne tugamba tuyingiddeyo tutya ne tucreatingayo obubinja bw'abayeekera mu Ituri the other province of Ituri. Simple. So ebyaddala ffe Uganda ne batukoleka akagundi aka Venezuela awo tuba tutandise okutuuka kuki kwekyo kye tubali tuluubirira nti tugenda tuuka mu nsuubize tumanye nti muna Uganda ajja kwesalirawo tugenda ne constitution tuddamu ne tugizimba buto. Kikyo kyokka kye tumanye omusajja atusibyeko the family rule bakiyita akazu politics wa akazu kayumba kaabwe bakubira sauti mwana mama nemwoyo mutukufu Trinity tulina okukirizibwa Museveni yazimba ekintu nayo yabagamba iwe mpambu no Anita Amongi speaker nga naye agira alowooza nti alina amaanyi we mpaja Jodongo bwa CDF nga naye alowooza nti CDF abateeso nga bakuba mu ngalo n'abagamba that is politics yaba wabifo taba wabuyinza sawa yonna wabama yagala aba eliminatinga atubaba namujja maje namuwa minister wa Osman nakola ku byengo ina amuna experience okitegeera bo abali shufflinga anytime omuntu ayina amaanyi yinza okugamba nti Sodo oba Toyota ayina amaanyi n'okusinga Anita Amongi asobola okusalawo n'agamba kati Toyota waba yagala sente mu NSSF akubira bukubizi musajja namugamba njagala sente bweziti. That's what they do. Ngasiwulidde ku vice president oyo omukyala n'ombuuza erinnya lisinzira kufunira tobanya ate nga ye number 2 after Museveni Jessica Alupo bangi tebamumanyi wano sekandi abadde atambulira mu mmotoka ng'agenda wano wabeeredde gundo vice president naye nga mukazi wa Museveni alinnya Nnyonyi n'waba agenda Kalamoja onaona Nnyonyi bali abasajja politics wabwe gwe bazimba wa nyumba wa family tuli ku kibana abagamba nti ababaka ba Nuupu tebayina kulayira bwe mulira mbutamanya ekyo kyo ekyeddala ababaka ba Nuupu balina okulayira era ne Nuupu erina okulonda leader of opposition so that tusigala tuteeka ettoffaali ku struggle kubanga bannange tukkirize olutalo lwe tulimu osobola okulwanira ku fonts ez'enjawulo bwe tubeera nga tulowooza nti olutalo lwali lwakugwa mu 2026 kitegeeza olutalo lwe wayingira wali tolumanyi olutalo toluwa date wabula wajja kubeerawo event emu ng'olutalo we lukyukira neyo event togenda girowooza mbu nongenda gicreatinga bucreatinzi on this date oteekewo ne kalenda omakinge abaganda bagamba bwebimba leka nkole argument y'obutalayira kuba kati mwe mugyogereramu naye temukitegeera uliriza lwaki abantu bagamba nti tebalina kulayira